abatulaba bawulira nkuyita meeya kankubuuze why mu bifo byonna ebiri political wasalawo okwesowolayo okwevuganya ku bwa meeya Lugazi municipality? Ebifo bino bya especially local government parliamentary position okusooka 2021 wali ku parliament jukira nti nali nesimye ku parliament. Parliament basically it's to do with the policies naye kati ate wano implementation ziri ku ground ku local government nagenda okulaba nga policies nyingi eziyisibwa mu parliament naye ate eno wansi implementation zigaana. So kwe kusalawo nenga no lwaki ngenda kubya policies nga byenkola tebituuka n'okuyisa amateeka naye nga ate wano ku ground nga tebiri implemented. Kubanga ebintu ebimu osanga kankuwa ekyokulabirako nti tulina enguudo baali bakagikola like a year ago za mu Lugazi naye nga maintenance yako egaanye ziddugala enguudo egaanye even clearance losing tosasobola okumanya nti oba otambula clearance oba otambulira ku kintaka. So naye ng'olaba ng'ekintu kyangu nnyo nti what does it take once in a month okuyisaawo okuba kwa amazzi okuyisaawo ku streets zaffe nti at least wabeere walabike wayonjo. Then tulina problem y'ebisaaniko. These are things which in my opinion can be handled. We have councillors tebamanyi duties zaabwe bo balowooza nti okutuula ku council we bakolera naye nga ndi mayor ndakumakinga sure nti buli councillor mwaposoninga streets. For instance nti street kuva ku simple paka geregere round about manye nti councillor wa Nakazadde gwogivunaanyizibwako first of all gazeti ng'ekifo ky'omanyi nti bagenda kuteekako ebisaaniko ekyo tukigazeti nga tulage nti ebisaaniko bya wano bigenda kubeeranga wano bekuŋŋaanyizibwenga wamu. Exactly. And it is your responsibility kuba olabanga ebisaaniko ebyo bijjudde nti okuripotinga n'ogyeri health inspector n'oyogera nabo bawa meya n'ogamba kakati ebisaaniko bikoze eki beetaaga okujjawo and we have to make arrangements. Naye kakati challenge weri nti tulina abakulembeze abalondeddwa nga bakansalazi naye nga n'emirimu gyabwe tebagikola kubanga they don't know what to do. But when you have a leader who can guide them and then you find that at the end every system ebeera kola bulungi ne bakansalazi babeera nga baperforminga ne community emanya nti these are the people we elected and this is how we can also hold them accountable. The other challenge tulina mu Lugazi municipality especially one nti Lugazi municipality enfunda it is difficult, it has been difficult or it seems to be difficult okukolayo development yonna. Lwaki ebikajjo ebyo ebitwetoolodde. In my own opinion nti it is a high time in order to see development in Lugazi municipality ebikajjo ebyo ebimu for instance kuva ku ddwaliro paka Bulyantete ziveewo kigaziwe ekibuga kigaziwemuko such that Bulyantete yeegatta ku Lugazi. And when Bulyantete yeegase ku Lugazi automatically omanya nti Lugazi ekoze expanded and we will have a space nti tusobola okufunayo abantu abasobola okujja ne bateekayo amakolero. So and omanya nti employment naye ekoze eki esembedde wano Lugazi tulinayo just fena tu depending ku meta. Ayagala mirimu obanga meta tamuwadde mirimu talina wala wakolaki wadukira. So we have to create opportunities where our people shall have employment and there is no such opportunity as long as we have these kids. Ebikajjo kuva line murefu paka Kitega bangambye mabega kwawo bagenda ne bakola obukuchukuchu ne barinyoyi nga bakosiza abakulembeze abamu abali ku ntebe Ssaabazungu. But these are things, if you love your town, you love your municipality, you love your district, these are things gy'olina okubeera nga mukulembeze n'olabanga nti kakati town eno ekulaakulanya atya. What can we do to develop this town? You get it? So if these kids are the obstacles, tula ne school kumeza totya
obanga baganye ogamba okay fine teekawo gikozese for other avenues, teekawo factory endala awo wenyini kwa area eyo gye tuwogeddeko, ebikazo biveewo, teekawo factory endala. Mu mateeka platform bwetyo esobola okuteekebwawo. Tewali ekigaana kubanga first of all even ne factories zino for instance school balina okukolagana ne community, balina okuddiza community. Kiki school kyeddiza community? Emirimu ebawa. Emirimu are we doing it? Bwerere abantu bakola emirimu egyo nga emirimu egyo school ebawa tebasasula. Bakuba nabo bapayinga service. Yeah, bapayinga service. Abakulembeze babaale ku sukaali. Kati challenge tulina nti Lugazi era banalugazi mbasaba eseera kituuse tulonde credible leaders, tulonde abakulembeze betumanyi nti bajja tutwala mu maaso fresh brain, nti tagenda kutunda ebintu bino bitonotono. Sukaali tejja kumudivertinga, mulansi sitejja mudivertinga. Eriyo nga abantu diversion sukaali abadivertinga. No, bwebali nkugambye nti ebikajo eno kuva line murefu paka Kitega bakagirinowinga, and I know money exchange hands. Abakulembeze abamu balidde bamwongedde lizi. You get it? Yeah, bamwongedde. So nenga lwaki totula ne company tunogamba nti this for instance there was not even need to sit with the company kubanga balina okubeera nga be-encouraginga nannyini ttaka eyo okumugamba nti banange ttaka lyo okoleki oleme okugirinowinga, osobola ogikozesa for other things, oba tusobola okufunayo ba-investors ne tubakuleetera then ne basasu ne bakuwa ssente z'oyagala. Development esobola okugenda maaso. So banalugazi mbasaba nzize nzonzima Bosco owamwe era sijja kubaleetinga down. Kyekiseera tufune abakulembeze abali credible, abaagaliza ekibuga. Nze mpulidde muno Nazaalibwa Geregere Saafi, yensonga lwaki n'erinnya lino Kato abantu abasinga babadde tebakimanyi, naye nga mu line ng'ogenze Geregere mu line era erinnya Kato ate yesinga okuvuga kubanga tuli babiri yabuuka. So onzima Bosco nze ndi wamwe era ndeese ensula mpya, nzagala bategeeza nti Lugazi ejja kyuka. So development wise bakutrusting. Bintu bingi ebitusumbwa mu Lugazi muno nga health, ebyobulamu, ebyokusoma. Yeah, Lugazi nga bwogambye nti challenges nyingi kati nga education nti simanyi oba mukulembeze aliko ku kifo kino kyengendamu oba kubanga simuwulirangako nti agenze mu masomero onoonya entondo kubamumalayo statement yo. Honestly, you see, schools cannot perform. Actually, there's a saying that people, abantu, ekintu kyo inspectinga abantu kye bakola obulungi kyoteekamu nnyo amaanyi. Yes. If you don't inspect something, tewali kikolebwa. You get it? So you should expect at least out of what you have been inspecting. So kulwange education kituufu, performance yaffe buyigwe generally is been poor. So time has come. I'm going to be that mayor atagenda kutuula mu office. Nze nja kubeeranga mu field ngende mu masomero ncekinga abaana abasomesa gye bali mu kibiina basomesa. Katugenda mu season ya ebibuuzo. Omanyi nti omukulembeze omutuufu asobola okukolayo okuleeta teachers from other regions, say from Kampala, ne aleetayo abasomesa from Buddo ne bakolayo ku seminar nga ya candidate classes zokka, nti sobola okukola wano seminar nga ya senior 4 ne bajja ne badiscussinga nabo. You get it? So if these teachers from schools that are doing well, they come in our district, especially such a season nti ebibuuzo bisembedde ne boogera n'abaana baffe nti ne tufuna ntugamba nga ku St. Lawrence awo
twagala ba candidate classes bonna bagweraawo especially senior fo abagenda kutuula bagweraawo tujja ku facilitating emmere tufune ba facilitators abasomesa okuva from those schools that are known baje boogere n'abaana baffe omanyi omwana addayo agenda tuula bibuuzo nga awulira nti alina confidence bamumotivatinga nti musomesa avudde Kampala avudde ku ssomero ly'erinnya y'amaanyi aze n'ayogera nabo you get it n'abawa tips ngeri okuyita ebibuuzo so these are some of the things that we need and we cannot perform when we don't have leaders who can do such a thing and I want to assure people of Lugazi municipality nti Onzima Bosco ye muntu omutuufu sigenda kubeera mu office nze ngenda kubeera field man ku ground kubanga twagala development we have sat back for long tetugenda kubeera mu doubt buli kaseera tugamba tubambi abakulembeze bwe tebatukoledde why because we have been making wrong decisions and for sure I know Banalugazi babade bakola si kubanga nti tebaagaliza Lugazi naye si kubanga babade beesiga abantu abo maloozo nti osanga bayinza okubakolera naye kyeraze nti abakulembeze twakola nsobi kyekiseera okukitereeza era nze neewaddeyo nze making sure nti role yange ngiplayinga era Banalugazi nja kubaswaringa njagala kubakakasa nti Onzima Bosco ye omuntu omutuufu. Meya oli wa PFF eringa party ekyali nto NRM already yaleta candidate NUP yalese FDC erina incumbent n'abalala tolinaamu muli kutyango ogamba nti obanze party yange nto ate abasajja bali abamu sina n'okutya nakumu kubanga PFF ogenjidde osinzidde ku kiko okugamba nti party yange nto kubanga first of all ba leaders bange bakirizaamu these are people abali credible influencing nga bagenza outside ebifo bya mu bwewawangali ate n'ekirala it is not about party okubeera nto it is about who are those people abali kutambuza eyo party gy'oyise nto kati nzonzima nkubuulidde nti Lugazi nga ndi meeya ndina okumakinga sure nti ebikazo ebyo bivaawo nti watawuni erina okubeera nnyonjo tulina challenge ya akatale wano ofisi yange weeri central market tekola awagulu tekola nenga space gyeziri lwaki poor planning nti abaaji planninga tebaabala nti senga baateekawo nti amadaala agawa weeru gali geetaagisa nti omuntu ava wansi nga services yeetaaga eri waggulu aleme okwetooloola ate you get it nti there is need for stairs from outside straight up you get it even if ne bagalawo sawa 2 ya wansi yes sawa 2 nti at least eno waggulu wasigala nga wakola so problem has been poor decision makers so mbabuulidde kyengenda okukola nga meeya kakati ate awo osobola okugamba nti simanyi party kyenjiddeko nto bo balito batya abali mu reesi sitya n'akamu kubanga manifesto yange eri very clear and it is people based kifevaringa abantu ate kibaagala Banalugazi tebasaba kingi omanyi baffe abakulembeze oluusi tulooza nti voters baagala kingi these people honestly they support us when what they need they are not a lot of things they just need simple things to be put in place they need their leaders to do things in the right way they need their leaders to be accountable there's not a lot that voters demand from us so kulwange sirina n'omu gwe ntya kubanga Banalugazi
be bagenda okusalawo ate be bansabye nti zije nesimbe ku kifo ekyo. I'm not competing against a person, I'm competing for a position. Ekyo balina okukyawula. So you are not against anyone in the race apart from the position. Nzize kwesimbawo ku kifo. I'm not competing against an individual. So yensonga lwaki target yange tegenda kubeera ku muntu. My target is to ensure that Lugazi municipality gets the services that they deserve because they have been waiting for it for long. Nga tusiibula abantu abo oyinza okuba akagambo akatalekeka ng'olaba tokakoonyeeko ngenda kusaba okabagambe ng'osiibula tusinkane omulundi ogumbi. Abannalugazi mbeebaza okumpuliriza era mbasaba ku luno muneesige ku kifo ekyo kya Meya Lugazi municipality zidde ku PFF akabonero simu. I stand for the people who have been demanded for service for long. Service yeyo ebadde tejja. Manyi nti mwe abalonzi mutulonda si kubanga nti mutusuubiramu mulina kye mwagala ekiri personal naye nga bimwagala bibeera nga at least bikwatagana ne development. Mutulonda ng'abakulembeze kubanga musuubira development, musuubira okubeera nga waliwo nkyukakyuka. So mbasaba muneesige sigenda kubaleetinga down. Ebyo byonna ebiri ku manifesto yange byembasuubiza njabikola. Njagala mbeere servant. I'm going to be your servant. Sigenda kubeera mukulembeze alina amalala kubanga ndi musajja mulokole. Era nzikiriza nti nja kubasaavinga nga bwe munsuubiramu okubasaavinga. Sigenda kola munsobi yadde neemu ngenda kusigala nga nkolera Lugazi okumakinga sure nti Lugazi yaffe etuuka ku ntiko. Weewaawo n'alima obulungi atira n'akola kinannyuka. Ebigambo bya Meeya obiwulidde sijja kwongerako koza akuddira mu luyimba tatera kukola kikuluwoomya. Ngenda kusaba kimu nti subscribinga enteekateeka zaffe zino ezannyaffe ku UK TV zigende mu maaso. Abakulembeze baffe bonna tukolagana nabo kuba ekigendererwa kyaffe biringa ebya Meeya nkulaakulana na bintu bitugatta ebitwawula bibadde bingi nnyo nnyo then tufune ku bintu ebitugatta awamu. So munnabwe nkowola twegatteko enamba yange y'essimu oba eyaffe gye tukozesa 0755813600 osobola otukubirako ng'otuwa amagezi na buli kintu kyonna. For now Wanjime ate n'ekirala kino nakyo njagala tukitegeere nti tubadde n'abakulembeze oba leadership ebaddewo bo balowooza nti Lugazi municipality ekoma ku Lugazi Central Division nga buli kyeba lobbying oba buli ekize mu Central nga kigwera awo ku Central. Naye ate nga Lugazi municipality ngazi ekoona ku Najjembe ne Kawolo. So nze ngenda ku making sure nti there is going to be fair distribution of resources. Nti Lugazi municipality obanga waliwo ekize waliwo development yonna erina okubeera nga eri entirely nga kisobola okukoona Kawolo n'Abanajjembe nabo banga basobola okukola ki okufuna musi ti central nebeera centralized. Abanajjembe bawulira buwulizi nti wa enguudo zikolebwa abayiwa kolansi Lugazi. Akawolo bawulira nti Lugazi waliwo amataala